ubona Kyagulanyi bwakyusa ensi kuti mulumbi amwene ali muki Kyagulanyi mumu akalulu mu abasoga alija kubakyusiza Uganda alija bakyusiza ki alija bakyusiza ki Kanonye Kakume Kalonde Kabande ekyo nekisibu okuba ekikulu protest vote 2026 tukalire mwako Kanonye Kalonde Kakolotya Wogala Kakume Okolotya Okabande Okolotya bana wona abakulu ino Okolotya kulula eriyo omukyala bamwetambayo yakola ebitawooma mu kyalo muno mubidukira okyoyengeri mwamufulumiza mukayibwe kuti ni mukano naidire kwamulera bona mukole ki tulitambulira ku manvuuli tulitambulira ku ki weyagana manvuuli ng'okola ki mwidukira ebyali wano mu Novemba 18 timubidukira ate bakobye mu bajja kwesiiba bye bakoze biki bye bakoze bawamba abantu eruuka nga 18 Novemba tituyinza kwizaayo bantu batuwamba tubasiika tokote ate tukaba bande mu maanyi ate imwe busoga babalingirire ino nti nimwe mujja okubandaka ki munakabanda mwebale ino mwebalirira Mr. President sir nze ida mumumperezi gino emyaka tulina ogiwa ekitiibwa baba bano baba baife Doctor is a professional person. Go and greet him. Dr. Zilembuzi abona abantu abasooka okusoma ebitabo wano mu busoga babiikirizisa buli omu ayikiriza president abana mawulire mubaire halo nawe Mr. President oyo nno Maka ali kwinonola ngobi ayemerere nibo mbona tuli kwogera ngobi ali kwogera ne Dr. abakulu batoyo batandika okwigiriza omukama waife bana mwina okubanga munakalulu kale tuli mazika okusa tusiimirirala Mr. President sebo ngana nkwanulira abakulembeze abali nife nakutandika ni bameya bakansalazi mwena mwena abali wano mwemerere ensi baboneku bakansalazi abona abakiika ku kibuga kale kulwa bakansala Zahara ida ni speaker wa Wakiso ni bakansala mwena tumuvewe wano speaker wa Wakiso very quickly in 1 minute ni bakansalazi agona amani ga NUP bana baide bona balonde n'abaliyo mu kikubiro ku mubwala ne kikulaga nti government twagitwalaira no tunadde walire bano kati bano bagenda kwogera ati bano balina okwesetinga ne baddali we bate kati nabo bayimiridde bana kati ate muyimiridde kamera ate Sharon Awoluganda omukama mulungi ngeje muyimiridde kati mwagala bagala president ate bagala kamera Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kati kwate bana abaliwo sebo wekitiibwa president wamu n'abakulembeze honorable member of parliament betulina olwaleero bameeya n'abakulembeze ba gavumenti bonna abakulembeze b'okukyalo mukwano gwaffe mwaginaffe ate Mark Kojja kitalo nnyo kitalo ddala twebaza Katonda olw'obulamu bwa maama wa Mark tumwebaza
tumujjanjabye ne tumwebaza tusobodde okujja okulaga Mark omukwano nga mulamu. Sebo Your Excellency, natambudde n'olukiiko lwange naye twazze ewa Mark okusula eruka kubanga Mark mukwano gwaffe, kubanga Mark atwagala. President Mark ayagalika kubanga Mark muntu mulungi, Mark waddala nga baganda baffe be batera okubyogera nti omuntu oyo waddala. Your Excellency, Mukama Katonda yatuwa Mark era tumusaba Mukama Katonda amutulugumize, amutuweere obuvumu era amuwambatire wamu ne famire ye. Nebaza abantu bano Your Excellency, nga bw'obalaba obungi bwe buti basuze wano ennaku 2 nga tuli ekiriwo nga twogera ebiriwo. President n'abe-NRM boolabere gye bali basuze wano nga boogera ku muzindaalo guno, naye nga President kkiriza nkuloopere ensi yonna eyaayaana uka buli kimu we kyatandikira. President weebale kujja. Tusaba Katonda maama waffe atuvuddeko amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Mark mukwasa ebigambo bino ebiri mu kitabo ekyawandiikibwa ekya Bayibuli, senga sakkiriza Mukama nandiseeredde. Mark njagala kusaba obeere mugumu, obeere mukkiriza. President Mark tumwebuuzaako ebintu bingi, atuwabula mu bintu bingi. Naffe obudde butuuse okumuyimirirawo, okumubeererawo era okulaba nga Mukama Katonda amutukumiza. Nze Zahara Maala Luyirika, nze Sipiika wa Kampala, eyo kapite ya Uganda, nze Maama Kampala. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Najja Nasir, ndi Speaker wa Wakiso District Council. Wano we tuli, His Excellency, tuli n'abakulembeze be twatambudde nabo. Tetutuuse lwaleero, twasuze wano, abamu basuzewo n'ennaku ezisukka mu lumu. Ekyo His Excellency embeera gye tukwagalamu ne Mark, muntu mulungi, mukwano gwaffe, tunyumya bingi, twebuulirira, atubuulirira, tumubuulirira, naye nga tukwebaza His Excellency okuba nti walonda Mark n'olw'embeera ze naffe yasobola tugattako. Bano be tuli nabo wano be bakulembeze bannaffe mu Wakiso ne Kampala ne Kampala Metropolitan okutwaliza wamu.